Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olw'enjagala twogere ku nsonga y'enviiri okuva ku mutwe. Waliwo munafu yakimbuuzizzaako nti ebiseera ebisinga abeera ali awo n'awulira ng'omutwe gwe gwesisiwala, ekyo kye bayita nti enviiri zanvudde ku mutwe. Enviiri ezo okuva ku mutwe ziba zikutegeeza nti wano wooli waliwo omuntu oba waliwo ekintu kyonna naye nga kya bulabe. Okugeza, oyinza okuba ng'obadde otambula nga budde bwa kiro n'otuuka ewantu enviiri ne zikuva ku mutwe. Ebiseera ebisinga awo zikuviiriddeko awo wennyini wabeerawo omuntu nga yeekwese, oba wasobola okubeerawo embwa ng'embwa yeekwese ye ebeera yakulabye dda gwe nga tonnagiraba. Ebiseera ebisinga buli w'ova enviiri ku mutwe ziba zikutegeeza nti wano wooli waliwo omuntu oba waliwo ekintu, ate era kiba kya ddala wabeerawo omuntu oba wabeerawo ekisolo kyonna kibeerawo. Oba olaba nga ne woba osanze musezi, ekisooka okukubulira ziba nviiri nti wano w'otuuse waliwo ekitali kituufu, waliwo omuntu ow'obulabe. Bw'osanga omusezi, enviiri ze zisooka okukubuulira nga tonnalaba musezi oyo. N'olwekyo buli w'ofuna ekizibu ekyo n'obeera ng'enviiri zikuva ku mutwe, bwe zibeera zikuviiriddeko kimanye nti waliwo ekintu ekikulaba oba waliwo omuntu akulaba. Kyandibadde kikulu nnyo osobola okubeera ng'ovaawo osobola okwewonya ekyo ekiyinza okutuusibwako, kuba omuntu ow'obulabe waba yeekwese ewantu enviiri ne zikuva ku mutwe ziba zikubuulidde nti wano wooli si walungi. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira nawambuzizza ku nsonga eyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.